Nze njagala just artist leero tukyuse ku kintu eky'amaanyi. I must say nga bwe muyimbye nti Katonda yabadde mwene ensonga, tulindiridde ebbanga ddene kale ate katusabe regulations zibeere nazo nga ziri mu favor yaffe, kubanga etteeka lyo liyise naye regulations ate zireme na kulwayo ng'etteeka bwe liruddeyo. Regulations ate nazo bwe zimalayo emyaka ena tubeera mawulire ge tulinawo oluvannyuma lw'etteeka erikwata ku biyiiye oba lye bayise copyright and neighboring rights okubeera nga lyamaze okuba nga liyisibwa omwaka 2025 lwe lyaleetebwa mu parliament okubeera nga litebolingibwa kakati lyamaze okugenda maaso n'okuba nga baliyisa era abantu bangi nnyo bakyagenda maaso bagana etteeka lino ligenda kuba likola litya. Kati okusinziira ku bamanyi eby'omunda baakubye dda ebituli etteeka lino era nga bangi babadde beebuuza lwaki liyise mu kadde kano era lwaki ku sipiidi ate ng'etteeka lino libadde liruddeyo okumalira ddala ebbanga. Byogenda okuwulira si byange, byogenda okula ngenda kuwa sayidi zombi era njagala otambule n'akatambi kano owulirize bulungi nnyo ebintu nga bwogenda obitegeera then ogende mu comment section oteekeyo ensonga yo oba oteekeyo ekyo ky'olowooza ku bino byengenda ogenda maaso n'okubeera nga nkugamba kakati wuliriza. Kinajjukira nti twabadde lunaku lwajja ennaku z'omwezi nga 17 mwezi gwa kusatu mwaka 2026. Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 etteeka eryo lyaleese oba ebbago lyaleeteddwa mu Parliament bwerityo ne lisomebwa era mu bufunze ebbago eryo ne liyisibwa kakati nga wenjogerera ligenda kufuuka etteeka singa omukulu agenda maaso n'okuba nga aliteekako omukono nga bwe mumanyi amateeka bwe gagamba. Wabula ngenda kuwa ebigambo bya muganda wange Shama owa Foreign Policy ayina bye yaginnyonyoddeko ng'era bulijjo butera okutambula ffenna. Ngenda kusooka nkuwa ebyabaddewo abayimbi bye boogera kigambibwa okuba nti nabana abayimbi bennyini tebamanyi kye baabawadde era bannayuganda bangi bagamba etteeka lino ekyamazima baabawadde byoya byanswa newankubadde bangi tebannamanya baabawadde ki kitegeeza ki copyright biri bitya newankubadde ng'ate baabaddewo in attendance era bino byonna nga bikolebwa bano abayimbi baabaddewo. Wabula ogenda kuwulira ngenda kuwa bye baayogedde ebimu ku byo nkuwe n'ebya muganda wange Shama naye ng'ayongera okutemeratemera ensonga eno then nzije tubeere nga tutambula. Wabula nga sinakutwala eyo waliwo kyenjagala omanye ku tteeka lino. Ezimu ku key highlights eziri mu biiru eno waliwo kye bayita stiff penalties. Etteeka lino singa lina baliteekeddwako omukono lirimu ebibonerezo ebikakali abantu abasinga bano tebannategeerawo. Waliwo ekibonerezo ky'okusasula obukadde 5 ku nsonga ya copyright oba okusibya emyaka 10. Waliwo kye bayita royalties for musicians. Omuntu yenna okukuba ennyimba z'omuyimbi ajja kwetaaga olukusa olw'omuyimbi nakindi ajja kwetaaga okusooka okusasula omuyimbi oyo. Waliwo kye bayita copyright management system. Bagenda kukozesa oba waliwo system eyina okuba nga eteekebwawo kyesimanyi oba kino kinaasoboka mu budde kyofulaba omuntu akugambye nti etteeka lino wadde baalireese era nga ebbago lino lyayise liyinza okuba nga ligenda kukubibwamu ebituli mu ngeri gy'otannaba kuba nga otegeera kubanga bagamba a new digital system will be implemented to track the usage of creative works in public spaces like bars, TV and radio stations to ensure accurate royalty distribution. TV nezi radio n'embifo ng'amabaala bajja kuba ne system olwo system egy'okuleetebwa babeere ng'omuntu okukuba ennyimba ezo ajja kuba amaze kufuna lukusa kyoba oliawo nga n'abayimbi basobola okumanya bwe mba nga nze Palaso oba nze King Saha nga nja kumanya nti mu bbaala bweti bakubye ennyimba zange era asobola okukiraiminga akasente ke oba ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati abayimbi bano baasanyukidde ebintu ebyo naye nga kigambibwa waliwo ebiri emabega waabyo byonna tugenda kuba nga tetubikutuusaako ng'era bw'omanyi Redson TV oba tonaba kubanga kikole tubeere nga tutambula ffenna nga bulijjo obutatutaaganya katusooke tugyewo akalango kano yembere nga nkutwala nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira kubanga gyo kubanga nga ate tambula ffenna kakati nga sinaba kubanga ngenda wala nga tunaba kubanga tweyongerayo gwe bw'obanga oli muyimbi kubanga oli muyiiya kubanga wano kye tuyita ebiyiiye creative
njagala olindeko okusanyuka ennyo lindako okucelebratinga bano bwe bacelebratinze abamu nga batuuseeko mu parliament omulundi gwabwe gwabadde gusooka n'ebirala byonna nga buyinza okuba nga obitegeera lindako okucelebratinga okowuliriza ebigambo byengenda okuba nga nkuwa mu PDN wabula nga sinnakutwala eyo kansooke nkuwe akatambi kano nga bano abayimbi bagezaako okulaba nga balaga essanyu lyabwe bagezaako okulaga okusima kwabwe bagezaako okulaga bo bamativu n'ebyo byonna byonna ebyayisiddwa oba baabitegedde oba tebaabitegedde oba kugamba baalaze obumativu bwabwe era ne beebaza n'okwebaza wabula nga tebanneebaza ngenda kukuleetera ebigambo kansooke nkulage kano akatambi then kalabe kamaleeko nzije tweyongereyo. Yebaze gavumenti omulimu gwekoze okusatu ngenda kwebazawo namusajja yatandikira ddala okuteekamu amaanyi era n'ateekamu buli kimu ekisoboka okulaba nga at least omulimo twagusanga ng'alina kyatandiseko. We cannot take that for granted. Ntwebaza nnyo right honorable speaker of the parliament, the deputy bozera ntwebazaako ne honorable minister Nyamutolo Fiona yasobola okuba nga ate naffe ajja wano n'atubeereramu nga bwe mwalaba n'atusobola okuba nga aleeta biiru eno n'etandika ku sayidi ya gavumenti era ne wano wetutuuse. Ssebo weebale nnyo weebaladde era nga sinaba kwogera nnyo mba nsaba obeeko kyogera. Nze njagala just artist leero tutuuse ku kintu eky'amaanyi. I must say nga bwe muyimbye nti Katonda yabaddemu eno ensonga tulindiridde ebbanga ddene kati ate katusabe regulations zibeere nazo nga ziri mu favor yaffe kubanga etteeka lyo liyise naye regulations ate zireme nakulwayo ng'etteeka bwe liruddeyo regulations ate nazo bwe zimalayo emyaka 4 tubeera tufiirwa ababadde abato ne bakaddiwa abatabadde na nvi ne bafuna. So tusaba abagenda okukola regulations honorable minister aba URSB ba stakeholder mwenna tutuule regulations tuzireete mangu otherwise Nyamanto nekayana eri mu nkwawa ebitaze binajja olulala. Let us go n'ebyo ebizze ate tubi embracing tulabe nga tutwala industry maaso. Private copy levy abayimbi oba art industry tufiirwa sente nyingi olwaga amasimu agagemukutte agayina content waffe olwa computers ezina content waffe olwa flash abantu kwe batambuliza albamu zaffe government teyakitaddeko mulaka ekyo naye nga tulowooza nti bwe tunaaba tulina okudevelopinga industry eno ate awo wewadde balina okuva ssente kubanga industry esobola okwesustaininga naye nga tutaddeko akasolo katono ku buli gadget ejja mu ggwanga naddala nga ekozesa product zaffe ekyo gavumenti eyakireese mu bbago lino but kyova olaba ngambye Nyamanto nekayana eri kuli muki mu nkwawa. Jangu wano tuteeka mu ntebe ey'okulembera abayimbi bannaffe bigambo bingi ebyatwogererwa naye ne tugumya omubiri ankopi ali ne muganda waffe ankopi kaakati ebigambo bingi ebyatwogerera nnyo ne batwogerera ebigambo bingi ebyekifuulannenge naye ffe twali tutegedde nti ayova maaki enduulu weeri naye at the end of the day tulina okulwana okulaba ng'ebiyiiye byaffe oba ennyimba zaffe ziba ne value ne tuvaayo tulwane nga tetulwanirira ffekka wabula ffe n'abaana baffe n'abazzukulu n'oyo atusuubira okujja okuyimba. Nebaza nnyo nebaza Paraso nebaza bamaama mama Alima Liliani ono tutobye nnyo ntwebaza mama Joanita tatuvudde mu tutambudde n'ebbanga lyonna Mzee Sebata Fred ono tutambudde naye abantu bonna tutambudde nabo tubeebaza nnyo mwebalidde kutubeerera munaddala abawagizi baffe batuteekako ebigambo bingi naye omulimu olwaleero gulabise tuwangudde ekyatuteesa mu bukulembeze kye kino Paraso ne bwe tukoma wano lwakuba tetuyinza kukoma wano lwa nsonga nti ate amateeka gano galina okuteekebwa mu nkola naddala wali eri mu regulations tulina okukwatira awamu n'abayimbi mwenna abali eyo tupushinge regulations olugendo twakalutandika butandisi tulina okumaliriza nga ssente zitandise okuyingira mu nsawo z'abannabitone ekyo tugenda kukiremerako nnyo tugenda kuteekamu embeera yonna abantu obokwebaza bangi secretariat ya UNMF associations zonna abayimbi bonna abali ababadde naffe physically spiritually mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebadde twebaza bannamawulire twebaza abantu bonna abatubeereddewo olwaleero biiru eyise olwaleero munnabitone afunye obwannannyini ku biyiiya bye okitegeera
Tuzeeyise batono gwe mulaba bakamiliyoni ennyimba zaabwe baali bazitwala nga copyright enkadde bya mwaka simanya 55 olwaleero biweddewo ennyimba zibaddidde kati zaabwe era bakkirizibwa okuziteeka mu mbeera yonna gye baziteesezaamu kubanga etteeka lino likyuse kadde livuddewo epya likoze eki lizze kitegeeza ebikadde byonna leero bikoze eki era I congratulate all our seniors abatunda za alubamu kati alubamu zammwe yebale nnyo yebale ddala tuteramu amaanyi pulezidenti webale nnyo ssebo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owangaale twebaza nnyo afande Sale emitingi z'okoze n'amaanyi g'otaddemu wano we tutuuse federation we association zonna we tewali buzibu bwonna nga bubaddewo abantu badde bayiye ebintu byabwe naye nga tebirina value kati value tulina so bateekemu amaanyi ekyokubiri there is provision for right of promotion so you can promote your song you can decide to register by selling you can give it out for free amaanyi gonna kati gali mikono ja author so twebaliza ddala alu n'otukuŋŋaanya n'otuyingira ama offices gonna ku KAA aba lawyers ng'otulwanirira tufune copyright yaffe thank you so much mami we appreciate you buli omu yateekako ejjinja ku kino ekintu tukwagala nnyo nammwe abayimbi abatazze muwangudde leero muwangudde yes nsasule y'akasente nga tukawa abana abanaffe abayiiya aba musiki oba abandisi b'ebitabo nga babaka bagamba nti ife aba radio abananyini nyimba babadde bajja ne batusaba kubakubira musiki waabwe kuba promotinga kati ante teeka ligamba ante tubasasule kiba tekijja naye ne tubasomesa mpolampola era ne bakitegeera nti banaffe abayiiya gw'omulimu gwabwe omuntu aba ayiyiza musiki anyuma ante era nga musiki bwe bulamu tutambulira ku musiki tukkirizaganye ng'eggwanga abantu abo tubaweeyo akasente akabasiima ate era akababeezaawo kubaga omulimu gwabwe so ne tukigezaako okukisomesa bannaffe ababaka abasinga obungi era ne bakikkiriza nti omuntu aba akolesa radio station ng'alina TV station oba ng'apulayinga mu discoteque oba mu club nti sasulayo akasente olw'okubanga okozesa music ono for commercial purposes gw'ofunamu sente kuva mu January paka mu December nabana abapulayinga music abamu creating baweeyo akasente akatonotono nabo babeewo bengera okubanga bakuleeta music omulungi omukolese ku radio omukolese ku TV ne mu discoteque kibadde mu kawairo namba 9 babadde bagala kalimire kuuli nga tebakaagala naye kayise era kati ba creatives bannaffe mu industry abayiiya bagenda kufuna sente akawalo namba 16 okuwandiisa bannabitone bano n'okutandika okubaga akawairo 17 kabadde kagamba nti bw'obanga music wo waliwo amukozesa nga talina lukusa ogende wa Registrar General n'alagira oyo omuntu abadde akolesa music wo nga takusasudde oba nga temukizaganyiza alekerawo okumupulayinga era ebanga biri ku internet basobola n'okubijjako nti naye close badde gamba nti weetaaga certificate of registration registrar okukuyamba kati committee egamba tetwetaaga certificate of registration nze omuyiiya etteeka ligamba nti kasitamba amaze okuyiiya ekintu kyange ne kifuluma already mbeera protected under the law tekyetaaga nte kufuna certificate of registration naye nga bwolabye gavumenti newangula ng'egamba nti oteeka okwewandiisa okufuna protection ffe kye tubadde tujjawo ekyokwewandiisa ekyewa registrar nga tetukyagala nti omuntu ateeka okuyambibwa yadde nga teyeewandiisa wa registrar naye kiyise nti oteeka okwewandiisa okufuna registration ekitegeeza gwe ng'olina copyright yo ng'ofulumiza music oteeka okugenda weewandiise okufuna protection under the law. abantu bano abayimbi abasinga tebasoma abalala oba oliawo basoma naye ebintu bino ebimu tebabitegeera bulungi banankola batya okulondoola ssente zaabwe kubanga te gavumenti yegenda okubanga ekuŋŋaanya ssente zino ne banga esobola okubasasula buli kitone ng'aba abayimbi bakomediani abawandiisi ba poems ba artists bano abasiiga ebifaananyi ebinyuma buli kitone kirinako gurupu yakyo kyetuyita collective management organization umbrella ebakuuma kati umbrella yebakuuma buli wa kitone gyagenda okutambuliramu gwe togenda gwe nga munakitone n'ogenda ku radio okubanja sente oba n'ogenda ku TV okubanja sente otambulira mu organization yo
umbrella yo association yo yetambula negenda ku URSB negigamba nti omwaka guno twasoleseza bilioni 10 okuva mu music w'abayimbi era sente zizino tuzisinisa ku akaunti yammwe mugende muzigabire bananyini sente ezo era URSB nebawa ne music nti kamilioni enyimba zaali mutwalo ezaplayingibwa bazanya enyimba mirundi mutwalo gumu ono bazanya bwe bati percentage ziri bwe ziti kati URSB nebawa data okuvira ddala ku muyimbi w'omukyalo owembaire wafe busoga owembaire paka okutuuka ku bana abanene betumanyi mu Kampala nga buli omu bamaze omuteekako omutemwa gwagenda okufuna ebyuma gye biri kibeera kyuma ng'ekyo ekyuma kigenda kubeera mu copyright management system is a computer ng'esobola okudetermininga music bamuplayinga mirundi emeka nyimba zani zaplayinze radio station ki yaplayinze nga monitoringa discotheques radio stations TV stations buli kimu awali music ekyo kyuma kigenda kubanga kimonitoringa kifune data nyimba kye zaplayingidwa mirundi emeka artist ki sente meka eteeka liise tulinze mwai Museveni kulisayininga naye I'm not so much excited tuyina ebintu bingi ebadde birina okukyuka ebiyamba artist oba creator w'ekintu omuntu ekigambo kye bakozesezza ennyo author kiri mu neighboring rights tekiri mu copyright kiri muntu ayambako obuyambi ate nga bano abantu bebakola ebintu ebyo bw'otunuulira boogedde ku monitoringa n'ekiki ekigenda okumonitoringa ekitali mu tteeka twali tulina okuteekamu nti minisita ajja kubajja kukola monitoring system enayamba bagenda kikola batya olabye ebintu byokugamba bando y'abantu basobola okukola collecting gundi yaabwe organization yaabwe olabye ebya 30 author 30 ne performer 40 eragawa mu CRB tunes ezo zebawuliriza ezo abantu zebagenda nyimba z'okuba n'owuliriza so manyi tulina okupenya ku regulations okufunamu otherwise wetakipaako kiringa ekintu kye bakoze nti abayimbi bano baleekaanye ennyo katubeeko kye tubawa tubate bagende gavumenti olifuna eti ampulidde ku omusolo kwayo emisolo girina okubaamu kubanga tukimanyi bulungi nti ono music akola ssente n'ebintu ebirala nekirina kukolebwa nga kirambula okufumuka okusinga bwe kiri so nsooka okwebaza tulina at least kyetutuuseeko naye tetunatuuka ku kyetugenda sino nti yeti bukulu regulations zirina okubaamu ebintu bingi zizokka ezigenda okutaasa omuyimbi ate zo bwe zikaluba kitegeeza baba bakola kintu kwejja bwejja ku bantu kiba tekirina kikigenda kuyamba naye tubaddeko n'amateeka agabadde gajja ne gayita naye ne gatakola mangi nnyo nerina etteeka olaba lyafuluma 26 omugenzi olanya yali alireese naye regulations ne zijja 210 kitegeeza myaka ena yonna gyewali tewalina kikikola naye kaakati liyise kati regulations zisobola n'okutwala emyaka ena okufuluma nga bwolaba ekyali mu 26 so it's a big way to go this excitement abayimbi baddeyo buzibaganya ate kati tulina okutandikira n'abayiiya abalala omulimu gutandika butandisi tebeebaka tebasanyuka paka ng'omulimu guno guwedde so bonna bakuba endulu babitegedde awo weneebuuza nange ndimu okubuusabuusa netteeka lirina okubaako abataputa nga bw'oyogera kino nga mutaputa mwami were mukabya n'akitegeera bulungi oba n'omuntu omulala naye olaba bakubye engalo nno tujja bibayitiramu oluvannyuma bamanye oba ddala kyaddewasa okukuba engalo oba tulina omulimu munene gwe tulina okwongera okutereeza. On passing a bill. This bill was incidentally initiated by we on the opposition side through our shadow minister for arts, the Honorable Hilary Chiaga, who is part of the community. Government did take over the bill, and the law does allow, and here we are. Let me say, we pass many bills here, and normally the problem is implementation. So I have seen, and the artists are very excited that the bill has been passed. We are all excited that the bill has been passed. But I hope we are not going to have run-ins when it comes to implementation. That's normally the problem. So the bills gather dust, and they're not acted upon. And then the excitement ends up fading. I hope we don't get to that point. That said, Honorable Speaker, the old law of 2006 had regulations of 2010 that came through in 2010. We hope that there will be new regulations to actualize, because now this is an amended bill, so we cannot rely on the 2010 regulations. We hope that there will be regulations that will come through
to harmonize and actualize some of the things, because there was still some pettifogging over some clauses and so on, but the regulations help to remedy that. I hope that they will come through soon enough so that then actualizing of this new law gets to happen. With your permission, Right Honourable Speaker, kindly allow a 30-second comment from the Shadow Minister for Arts, who is the initial initiator of this bill. Honourable. And he's also part of the community. With your permission, Right Honourable Speaker. Speaker. Don't take credit from what you've not done. Honourable. No, I've only mentioned we initiated. Honourable Law, please sit. First of all, I want to thank all the members of Parliament for passing this very important law. I also want to thank you, Honourable Hillary, for the first initiation. I want to thank government for ensuring that the bill came to the House. I want to thank, in a very special way, the Attorney General. I also want to thank the committee for the good work you've done. I also want to thank our stakeholders for being here and following up the law. I want to thank, Commander, you said I thank you. Okay, I want to thank Honorable Commander and myself. But in a special way, I want to thank all the members of Parliament and yes, kakati awo wa speaker yakulwa enduma njagadde kuwa akatambi ako nga kakunnyonnyola bulungi nnyo byonna ebiri mu tteeka eryo byonza okuba nga obadde omanyi byobadde tomanyi abayimbi baasanyuse naye obadde okimanyi bandiba bawereddwa byoya byanswa baasanyuse naye obadde okimanyi nti bino bye baabawadde byandibanga emabega waabyo waliwo ekitagatta era obadde okimanyi nti etteeka lino oba ebbago lino lyayise n'ekikyasobokera ddala okukoma mu bbago ne kitwala emyaka nga tebannaliyisa era obadde okimanyi ebintu bingi bibadde nga biyisibwa wabula ebbago lino nga wuliddeyo nalebo Kayemba Solo bwagambye nti bayinza okuba nga bali bawadde olw'okubeera nti baleekaanye nnyo so si lwakuba nti babawadde ekituufu ekigendo bayamba bandibanga babawadde etteeka just lwa nsonga emu nti bano baleekaanye nnyo. Jjukira bino bitutte ebbanga ebbago lino lyaleetebwa mu mwaka gwa 2025 ogwedde dda era Honorable Hildaman oba Hilary Kiyaga y'omu ku baatandika ekintu kino era y'obukyova owulidde nga bagezaako okulaba nga bamwebaza oyo nno Hilary Kiyaga ye mubaka akiikira abantu b'Amawokota North kadi ya kibiina kya National Unity Platform era nga yabadde Shadow Minister oba Minister w'ekisiikirize w'ensonga z'ebiyiiye mu Parliament nga yalondebwa Nsonga Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga akwasaganya ogukakati ye yatandika bino era mujjukira mu kuziika kwa Katolubwama Nsonga Kyagulanyi Ssentamu yalabulira abayimbi bano abategeeza nti okubawaayo obusente n'obuntu obutonotono tebibagasa balina kubayisiza tteeka. Kakati abayimbi abamu baabitegeera abamu tebaabitegeera ne basigala nga baleekaana wabula ye nga yagenda maaso n'okuba nga akibagamba. Kakati wenjogerera finally etteeka limaze okubeera nga liyita of opposition alabudde amabago tugayisa wano etteeka tugayisa n'ebiseera ebisinga gambo implementation ekimu ku bibadde bisinga okubeera nga bivaako obuzibu nti tuyisa amateeka wano wabula ate okuimplementinga amateeka ago ebiseera bisinga nekiba nga kikivaako obuzibu era bannayuganda bangi basigala nga tebafunye kye babadde baagala. N'ategeeza nti abayimbi muyinza obbalaba nga bali excited era excitement nga bwe mugirabye naye kyangu nnyo okukomaawo ne batalaba ku tteeka nga litandise ogenda mu maaso n'okubeera nga nga liteekebwa mu nkola. Ebyo n'ebirala bye njagadde obeere nga ate otegeera eddala kiki okubanga kiri emabega w'etteeka lino. Kakati njagala nkuwe ebigambo bya muganda wange Shama updates oba Shama owa foreign policy agende maaso n'okwongera okukunnyonnyola otegere bulungi nnyo kino kikwerawa ya n'ebigambo ebirala byonna oba oliawo nga bwe weetaaga okugenda mu maaso n'okubeera ng'obimanya ku mukutu gwa Red Zone TV naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga tanaba kubanga otwegattako tanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Kankuwa ebigambo bya muganda wange Shama owa foreign policy ayongere okunnyonnyola ku nsonga eno then nzije tubeere nga tweyongerayo. Nze nkakasa nti byonna bye mucelebrate nga mumala biseera ono yabawadde byoya byanswa nkiddamu yabawadde byoya byanswa kubanga akimanyi nti ali mu last days
Mwami ono senga abadde akimanyi nti akyasobola okubeerawo akabanga niwegibera myaka 2 gyokka abadde tasobola kuba copyright kiddamu abadde tasobola kuba copyright njagala olunaku lwali tusooke tutunuulire nga tonajaguza nti music simanyi bawadde natunulidde naye omuntu omu ng'atugamba nti simanyi music wa mutunda emyaka 5 ayagala ajamugule teyagala music wo twogera ku industry nga yeetaaga kituufu kujja magombe n'onagikwata n'ogikuba empiso mmeka yeetaaga kuddamu ku resettinga twogera ku industry gye batabanguddewo bennyini kubanga byonna bino ebintu bigenda mu maaso mu music industry olunaku olwaliro gye babagamba nti babawadde copyright so njagala nnyo tugire ebintu bino saagala nnyo okuyingira bintu bwe biti naye omanyi bannayuganda babeera nnyo excited yes babeera nnyo excited ne balaga nti gavumenti ekoze nnyo olwokubanga erina kyebakoledde bakulu ebyo temwerimba tutunulye copyright tutunulye setting ya music industry yennyini ekoze twogera ku industry nga bagitabangudde yonna olunaku olwaliro nti waliyo abantu abamu nga baali ba legends nga basobola okukola ebivulo eby'amaanyi naye nga tebakyasobola kati nakujjuza kabaala kaabwe tunale nga baali ba legend okitegeera tunuulire music gundi ebbaala zino zebabagamba nti mugenda zisoloza babawe ssente z'abaani batukirize nti ba natives bannansi bagobeddwa mu mabaala gano kati gwe tolowooza mbu ogendagendayo otandike kusoloza ssente then nga tonamanya gundi relevance yo music wo akuba kyenkana ki gwe nga gwomanyi nti music ye akuba kyenkana ki okujjako okufuna ba tiktokers ne bagaba promoting otuba nga tukyali mu nsi nga gwowe promoting okumanya omala biseera okitegeera ekintu ekyo si yo copyright gye mulina okugira era munnayuganda nyongera obajjukiza mu music industry yabawadde byoya byansi tuba nga tukopeyalinga n'ensi eziwereddwa copyright era nga gye zikola ekya copyright babawadde kiwanyi baagala just kuzikiza revolution leader kyagezaako okwogera nti wabanga ayagala nnyo nti alagala okulaga nti abaagala abawe copyright manyi bannayuganda muli bakujjukiza tulina etteeka lye baayisaawo mu Uganda etteeka ly'ebisiyaga nti kasita okwatibwa ng'oli ebisiyaga bagenda kukutta simanyi bajja kukusa bagenda kukola kibyali bingi nnyo tebabirya nabo bennyini baali bafunamu sente naye okwagala okulaga nti basobola okumanyira ba colonial powers bano basalawo nti no bayise n'etteeka kati nga baagala okukyekwasa nti sanction zonna ze bagenda okubakola okwali ne Zanita Amongo nga kye baagala ekintu okuteekawo nti ekibakubisa kwe kugira etteeka ly'ebisiyaga era bo tebakwatagana bisiyaga naye nga nakyo sente baali bazirecevinga era nga babipromotinga n'okubipromotinga ye okuva bayise eri etteeka abantu bameka baali bakwatiddemu eri etteeka nti bali ebisiyaga bameka kubanga twalaba serikali yise etteeka lyo lye batugamba nti no baalijo computer misuse baalisibiramu abaana bangi nga n'abalala bakyali mu makomera okitegeera ekintu ekyo bakyali mu makomera nga terinafuuka nagundi kati eri baagize nti gavumenti kooti yali kasuseeri yalitadde mu kasero nga terinafuuka natteeka abantu bangi bakwata naye ebisiyaga bakwata bameka so nalunatandika kulya ekyakyalaawo osanyuka nti simanyi babawadde copyright sooka weebuuze sooka otune ku history yamu omanyi ebizibu ebiri mu Uganda awo era ffe kye tulina ekyenjawulo wano nabagamba ntutunulyanga nnyo history atuwa ekiddako ekiriko leero tumanye ekiddako kubanga otamanya history wo mukakasa tolina gyogenda n'egundi gy'obeera oliko essaawa eyo tesobola kugira then tunulye nti omusajja ono asobola okukuwa ekintu ekimubenefitinga nga ye akyakinamu interest n'akikuwa ebyo babawadde just paper babatadde ku paper kubalaga nti okay tubawadde copyright babatadde ku paper nenga ina okukyusa tegenda kukola then number 2 ani aliwo ku enforcinga copyright yeno ye mwennyini yagikuwadde yalina okugi enforcing era ateekewo gundi sana sikwanga senga bagamba nti okay kakati abazungu abayimbi mugenda kwemanagingira gundi yammwe tugibawadde okitegeera ekintu ekyo naye nga ono yennyini yagenda oku enforcing etteeka eryo okulaba nga etteeka mu kimu nkola so ebizibu bingi nnyo ne pressure nnyingi nnyo abaana ba Nuupu buli kaseera baleeta ebizibu ne bamulaga sanction ne kati ayagala okukendeeza ku pressure ateekawo debate wakati w'abayimbi n'aba national platform asobole okufuna wanywera amazzi naye eno evidiyo yange esimbyeyo n'okukyogerako okitegeera just njagala kulaga abaana bali excited nti mwerimba tasobola kuba copyright at this stage omusajja yeetaaga akasente buli ango yeetaaga akasente so before you get excited kyoba olina okumanya nti omusajja engeri gye yeetaagamu ssente yakimanyi nti nkikuwadde tukiteeke mu public nzikakanye public pressure eriko n'okulabisa his excellence Kyagulanyi of which gwesirowooza nti kweno stage akyasobola omulabisa era tugina congratulating nti yabadde pressure ye okubawa copyright yekiwanye copyright gye bawadde efaanagana nga independence ya Uganda gye baatuwa okitegeera eyo copyright gye bawadde just paper it is on paper but you don't have that power as in the real meaning of copyright temugine ekyo temwerimba kiddamu temugine ekyo temwerimba ndabe n'abalala nga mutandika okuwana kyolina okumanya ku mateeka oba ku police zino etteeka terikola nga lidda mabega etteeka likola nga lidda mu maaso so okuva ku lunaku lwe bagenda odisayininga paka mu maaso gye liraga
gyerigenda okuba nga likola kinga ligenda naye gwe njagala oddawo weebuuze ti bantu bameka abakozesa music wo kiddamu music wo goli excited olunaku olwaleero bameka abamukozesa okitegeera ekintu ekyo so ebyo temuddawo kwerimba how organized are you okulaba nti ogenda kukuŋŋanya ssente zineno zonna zeezo kampani zemwagala ezigamba nti kola tuuni biki ezo ezizikuba zaani zaabwe kati wanagano zikuogenda mulopawa so tulina kutereza system from ground zero kulanga system ene ekola eterera that is when you are going to benefit naye nga mbakakasa mugenda kubeera bwe mutyo katulinde njagala lisigning aliteeke mu nkola tulabe oba ddala mugenda kufuna mwoyo music mwe muzanyisa ne ba dictator adina watuka kaseera akazibu nayagala ateekewo diversion awulye nti at least senga akola ekintu kino nenfunako wempumulyako newezibeera nnaku bbiri essaawa eno media zimukuba home andawe agezezaako okubuzaabuza ekintu kya his excellence kyakulanya okugendebwa ebyo yali agala agezeeko okukinyigaanyigaawo atandika okusirwaza kifiizi zaawo naye abaana ne bamulaga nti mukulu zino polisi tukuzikusinga okukola kyo okuzimanya bakuleetera bizibu kati agezezaako okujja mu defensive agezeeko okukidefendinga ng'asindika batango odoyi asindise bapropagandist bonna naye batuuse ne balemwa okukibuuza abantu kye baali baagala okukolaki okuteekawo nti onadduse buddusi ng'akoza bu media houses ze akimanyi nti ebizibu bijja kati atandise okuadmitinga ebizibu okitegeera so nkutandika okuadmitinga ebizibu kati mwayagala asiriwaze ng'ayitamu ebyo mu copyright ajjewo computer misuse teri agenda bicelebrating ebyo nabyonna tubimanyira gwe nawe celebrating ebyo omala biseera okitegeera omala biseera why at this stage yeno government yali ebaagadde ddi ebyo tuddawo ne twebuuza ebintu bingi nnyo nti yali akwagadde ddi always akukozesa bukozesa naye wasanga omuntu ego nga munafu nga tosobola ku interpretinga kikyakutwalamu. That is why you end up like that. Normally zanga olaba ngoli so excited over something ye na nderi na sekana okusekana galengira no fala. Kati atunuli ebimbi bye Uganda na atunia ne bana bali mu celebrating ngambo ekiteeka kyansereko ngo akijeyo mu court mala biseera. Muzege ekyo kiche taina move gya kulanga teri calculated. Wabula go ina kubeera ki? Oyina kubeera always ngo muri step ahead. Autojja kuba mu bintu binayenga esawe no wakati ebintu ebigenda maaso ko mwanda ebintu bitabuse wakane mu kibira. Kikyagenda okukola ajja kuteeka ekintu ekigenda ku exciting kati akimanyi nti abayimbi bangi nnyo era balina amaanyi kati banakola bu live bwabwe ne bakola bu video nga bwe tulabyeko omu Ibrahim Kibirige yali excited nnyo era akulaga ne music wa mutunda emyaka 5 munamujjako namutunda ewalala okitegera akimanyi nti excitement egenda okubeera ku media at least esobola okumukwatirira yakabanga media nemuwumuzaamu kona efe tukongera okukujjukiza nti bakulu tukyali mu revolution nkiddamu petuli mu revolution ya buli lunaku is a revolution day lunaku lw'emalanga sitaddeyo video wano munansi okumanya kije tuliko awo mba mpulira ng'omulwadde kati naye otagisharinga n'okugisaawo n'okusita banno okusubscribinga nakugaye tusubscribinge kweno ne ku The Roots Media eyo tugenda kubeera nga tukola kintu kye bayita tradition tugenda kuba nga twogera ku history waffe emabiga gyavudde na biki bye tulina okutereeza okulaba nga Uganda eno tugiza kuwa kabaka obwayo obutaano kwe bwagizimbira okitegeera ekintu ekyo so tugenda kuba nga tukikola ku The Roots Media just subscribe oteekeko notification tulabe nga tukola kinga tusimbula embalasi nakugamba eno njagalako bannayuganda miliyoni 2 eri njagalako bannayuganda miliyoni 1 abagenda okuzaawo obuwangwa bwabwe okitegeera ekintu ekyo then tusobole okuba nga tutambula mpola so abayimbi don't get excited ebyo mumala biseera bakulu mumala biseera nze mbatunulya bwe ntinengamba nno bano they are too kiddish and excited to understand how the system works. They don't know when the system is at age, what they have to do, and how they do it. Okitegeera. So, temu eyibala, temujaguza musoke mubireke ebyokujaguza n'ebyokweyibala n'okwetema amaganzi. Musoke muddeyo ku square one mwebuuze lwaki akikoze kati. Omusajja yakafuluma ebweru. Kyemugambe ne parliamentary sitting esoose okuba akalulu kano lwekabaddeyo. Yakafuluma ebweru kati natwaga nti neryansereko nalyo at the same time court erituwadde naye twagambye liteeka lyo litulekerewo tulyagala tuta abaana baffe tuteba political prisoners bonna tubate yes political prisoners bo tubatedde neteeka mu litulekerewo lyo tulyagala mutwe John Bosco Kibalama mutwe Baddamulira mutwe Bakanatta yes sobola okulaba nga Uganda nekolaki egenda mu maaso tugenda kukuba engalo tugambe nti kakati bagonze ku human rights akati bano bakitalo nnyo okulaba nti baprotecting eddembe ly'obuntu naye ng'ebyo nga bwe tunabalabako ne munaakola kyawo mwerimba mukitegera mwerimba era ndayo ku TV bwe Uganda nga bukulembeza ekyo nti kakati etteeka lino okustandi ku bayimiridde nti etteeka lino lirinyirira eddembe ly'obuntu mukakasa okwogera ku social media eddembe ly'obuntu yokayoka lirinyirira etteeka eri bwe amateeka era etteeka eryo yokayoka lirinyirira eddembe ly'obuntu ebikolwa ebigenda mu maaso mwe mubiraba
byebisinga etteeka eryo okunyigiriza munnansi okitegeera. So munnayuganda saagala nnyo ffe tubeere gundi by this system oba bino ebintu byebakola wano nga bikola ki nga bitukwata nnyo. Bino ebintu tebirina kuwaya bi system ogirabe bulabi. Dictatorship eri mu kwetaasa zino ze bayita kicks of a dying horse. Emigere gy'embalaasi egikola ki egisembayo kati akulaga nti nkomyewo mu bantu era nsobola okubakolera. Twalabe balonkinze ne fandi emu mu Bunyole e Fort Portal balonkinze fandi emu bagita antu mwekoze ebintu ku last minute naye nga twogera okubajukiza nti all that we are going to give you is a retirement. We want to retire you and we are going to retire you either forcefully or peacefully. Nze ngamba nti mwandi choosing the peace. Yes, mwandi choosing the peace because everything is falling apart. Temukyalina kati kyemu kyasobola kutereeza ekyo temwerimba. Newe munaakwata ne mukola ki? Newe munaateeka ku salary wa miliyoni 5 buli mwezi nga gwe muntadde tebigenda kusobola kukola kikutereeza. Yasigenda kukola video kubagamba nti at least kale nga ke muntadde ku miliyoni 5 ngenda mugenda kukola kimugenda kutereeza. Ekituufu kiri nti mugenda. You played with the wrong people. You pressed a wrong button. Mwanyiga eppeesa eritanyigibwa. Mu nsi yonna balina amapeesa ge batanyiga galyanka. Amapeesa ago kwe kuva mu bacolonial masters bo. Ekyo kyo oba omala biseera kwe kulwa eppeesa eyo kwe kugira mu bantu abakukola abakuteekawo ne bagamba nti kati ku system yaffe gitambuze bwetere eppeesa tebaligira. Just olina kubeera lo kulayinga lo then omala okulayinga lo n'olaba ng'okola ki n'olaba nga otereeza embeera nga weerina okubeera. Naye ebyo mubalaga amampa nti abantu babalaga amampa nti mujje mugenda gezaako okwegula kuba yo already police yaabwe bagigira bakutadde mu trap okubya abantu bafunye obusungu. Teri munnansi akyasobola kusonyiwa NRM nkiddamu. Teri muntu asobola kusonyiwa NRA. Niwe munaayisa ki? Niwe munaayisa etteeka nti bannayuganda mubasitulenga busituzi paka waka. Teri muntu asobola kusonyiwa NRM ku bikolobero bye mutukoze. Teri muntu agenda kwerabira bulumi bwe mututaddeko. Naye Magombe nkakasa abaliyo bajjukira obulumi bwe bambatuusaako. So ebyo nabyo bye mukola mu mala biseera. It is the high time we negotiate how to leave power peacefully. Wadde nti government esobola okuwa amnesty. Yes, naye ffe bannansi tetuli basonyiwa. Nkiddamu ffe bannansi tetuli basonyiwa ku ebyo bikolobero bye mutukoze. N'abaana bamwe n'abazzukulu tugenda kubakaasinga. Kaasi eno egenda batambulira era nkakasa tebagenda kubeera anywhere in this society. Ekyo nkibabuulira mujja gezaako bakweka amannya bagezeeko okukamafraginga but destiny will hunt them down. Ejja bahuntinga ejja kubafuna kubanga bye mukoze abaana b'abantu enkoko kitono taka kitono nnyo ku bye mukoze abaana b'abantu. So we try to bring up the reconciliation ezo zigundi. It is okay bikole maybe biyinza okukutaasa gwa according kugwe neffe abali mu public abali ku muntu wa wansi n'obusungu bwe tulaba nti bwe mututuusizaako mumala biseera. So munnayuganda saagala weerabire nti ng'ennaku z'omwezi 3 muno tugenda kubeerayo n'okwekalakaasa ku Washington District of Columbia, ku White House ne ku embassy ya Uganda. Ebintu bye twetaaga Magnitsky sanction okugikuba mu hoozi ne banne bonna babadde mu human rights violation. Twetaaga UPDF ejiri ya Uganda okulikuba sanction balibujje sanction. Then twetaaga okulaba nga tumalawo military cooperation wakati w'eggwanga lya United States of America n'eggwanga erya Uganda. So twagala tubimalewo then tulabe engeri gye tugenda okuddako smoothly nga tutambuza revolution eno nga tugenda mu New Uganda. Kigambi munnayuganda tugenda mu New Uganda ekyo teweetawaanya. Oba oyagala oba toyagala kugendayo gw'atayagala kutuukayo just ogya kutuwerekera kwetutuukayo gw'okomewo mu gavumenti yo. Kitegeera just tusabe bulamu na buwangazi na kulaba nti tukola kyonna kye tukola emisana n'ekiro okulaba nga tukola nga twenunula gwategedde buusa omulala gwalabyewo akamubuusa naawe genda okikole. Okitegeera ekintu ekyo kubanga buli one azannya paati ye tugenda kuba nga tukola ki nga twenunula. We are going to liberate us and no one is going to do it for us. It is us to do it first, then the rest is going to be history. So ekintu ekirala kye mbadde njagala omunnayuganda otegeere nti waliwo n'ekibooziboozi kye batandise ekyokusiriwaza. Okugenda kwa His Excellency Kyagulanyi. Ebintu bino abantu bano manyinze mbatunuulya bwe nti nengamba ddala abantu bano bali simaati oba abantu bano basasula ssente zaabwe bo balowooza nti bagenda bakolera omulimu okusiwaza bannansi. Waffe bannayuganda batulaba nti tuli basiru. Kati ntunuulidde Frank Gashumba nengamba naye kakati ddala omusajja ono naye taata alina omwana ono Frank Gashumba okugamba nti pulezidenti waffe simanyi bamuwadde $1,000,000 kati yamanyi nti mugezi era agambye bakama be nti nze nja kgenda njogere bino bannayuganda bajja bigula. Kati ye wamanyi wabula abantu bakubye ono omusajja amajja. Kati ye wadda yinza olaba nze ntunuulya omuntu abantu lwaki bakola interviews zino
kumanya bubongo bwa muntu bukola butya. Kati Frank Gashumba amanyi nti asobola okujja n'atumatiza mbu oli bamuwadde $1 million 10 bunadduka n'agenda. Kati yamanyi bwe tuli basiru that extent tumanyi police zino nga zikola. Frank Gashumba ebyo weerimba usigedde blood eweerimba watugamba konti mwe mulina ba M23 mu support nga mujogerera. What happened? Mubuukira bubuukizi. Muna Uganda mube kubona propagandist buno Frank Gashumba nalabye ne Kimbalaka Munyagwanga nakyo kyogere byekisibe na bana n'otunuli abantu bano n'ogamba ddala abantu bano bali bakaba parliament noga once upon a time Frank Gashumba n'abantu bali basuubira nti ono asobola okubeera ku side y'abannansi awo yakolokoteranga gavumenti kumbe ng'ali mu kukola deals nga tuli mu kintu bata facade democracy kakati babakuula omugaati mukama buli ka agent ka system eno kagenda kuvaayo kubanga eno system eno revolution yeriwo ku exposing nkwezenge kati buli ka agent ka system eno kagenda kuvaayo tukakuba omulundi gumu such that mu New Uganda tugenda kubanga tukoze ki nga tumaze okubutegeera obaddengawo okusiriwaza banna Uganda n'okubba essente z'omuwi omusolo buno kati bugenda kudda abantu bonna buno they are going to have a miserable ending, very miserable one kubanga ki buli hypocrite na ending etebera nyangu ate gena kubeera na wasi nnyo n'okusinga eya Museveni kino kyo nkikulya buno obuntu ending yaabo egenda kubeera wasi nnyo n'okusinga eya Museveni kubanga ki kano kazenge ebbanga lyonna kalinga kasiriwaza abantu ndiko kali mu opposition kagize balina ki program kyabwe kye bakolanga ne basajja mivule eyo akigera basajja mivule basajja basiru ne balinanga ki program kyabwe kye bakola kye babeerangako kati nga bakulaga nti no baaki nti abalumirwa nnyo omuntu wa wansi kumbe nga bakusiriwaza bakusika eriyo onaakoleki onaabakala kati paka Katonda we yatujjukira n'aleeta his excellence yagwa ate njagala jjuke nti akafala kennyini kagende ewe mukamusomera mu ddiiro obwe bwasooka okwagalira ddala mu recruitinga abeere mu gundi ya Museveni okusiriwaza bannansi ono ne Muhammad Nsereko okitegera Frank Gashumba ne Muhammad Nsereko be basookera ddala okumusika nga baagaladde ku side ya Museveni. Yes, nga baagaladde ku side ya Museveni kano kakyali era keefuulanga nnyo nti koogera onaze ajja kola ati kamuwaana kumbe kamusika eriyo kamukwate kamutwale wa Museveni kumbe yagenda okujja nga bali ababanda ababi bazimusomera ddala ne bamanya move kakati ako kafere wabula tulinako exposing with time kakati buli kugundi konna kasise gundi face keikakanyaddeyo nayonna kafunye enkanyanya lwaki mukaddiwa bwe mutyo nga mulimu ssente ffe tulina stress ffe mutira abaana ffe musiba ffe mutulugunya naye ate at least face zaffe tezinafuna wrinkles ezo ze mulina okitegere ekyo ekyo kasajja kakaddiide mu bbanga ttono nnyo Kyagulanyi wajjidde naye nga buno bwe bwalinganga ebimuli by'e Kampala mu kusiriwaza olwokubanga bwalinganga bufuna omusimbi mu kusiriwaza abantu but that is no more tebikyasoboka okitegera temukyaddamu kusiriwaza abantu okitegerera wabaddeyo nga million 10 bazimu lwaki tewatukubidde ebifaananyi Moza tukyali kweyo gundi byammwe ebyokuddawo ne muleta propaganda munaffe ne tukkiriza tubadde tukusaba otuweereze ku bifaananyi kubanga walabye Museveni ono asobola okuwa sente n'atakubisa bifaananyi so mutuwe ku bifaananyi ebyo bya His Excellency Kyagulanyi ng'ali ne Museveni okitegeera mutuwe ku bifaananyi ebyo ng'ali ne Museveni tukkirize nti okay million 10 bazimuwadde naye nga mukyalimu eyo propaganda kino kimunyagwa nawe tunulya ekisajja kino ekisajja losi kino ekisajja kimunyagwa kisaza abasoga ne kidda ne mukati nkiddamu kino kimunyagwa kisaza abasoga ne kidda ne mukati okitegera munakyo kyali ki presidential candidate kino ndowooza obirabe bano abantu bakola ebintu bakola bimuvu byabwe nga byonna bikadde nga bibalabisa bulabisa kati mbune kino kyali ki presidential candidate mbu nga kyagala kujjako Museveni kakati naye Katonda atusaasire ebintu bino Katonda atusaasire naye Uganda tubadde bubi. Just imagine Mubaraka Munyagwa once upon a time abantu bali bamuyinamu hope nga bakimanyi nti Mubaraka Munyagwa ono agenda kuba leadinga abeeko kyakola mu policies abeeko kyakisa ne bamulonda ne kuwa legislature obwakawempe south okitegera nga mulonda ku bwakawempe nga legislature waayo yagenda mu parliament n'abakiikirira naye kakati ndowooza omulaba so byebine kino kye bayita revolution nti tubadde tudiringa n'abantu nga basiru naturally nga basiru ne olwokubanga tubadde batusiba akatambaala ku maaso kati tubadde tuwalabanga abagezi yensonga lwaki abeekawempe sisobola kubanenya olw'okumwobwa MP tubadde mu buzibe bw'amaaso okitegeera ekintu ekyo baali batuziba amaaso naye kakati what you seeing that is real abantu bano naturally basiru nkiddamu abantu bano basiru they have never been smart oba Frank Gashumba bano ba Mubaraka Munyagwa byebyo okitegera obwongo bwabwe ebyo kati byasobola okulowooza naye
nyongera okubajjukiza nti generation mudiringana ndala nkiddamu mudiringana generation ndala so era tubadde tubasaba mwewummuzeeko nkiddamu mwewummuzeeko it is us versus the regime, not you. You are not needed anywhere. We don't need your lectures. Twagala kutubuulira ku lectures zammwe. Kubanga kusaawa eno tezitugasa. Okitegeera. We know what we want and we are going to achieve what we want. Okitegeera ekintu ekyo. Munnayuganda just kyolina okukola kulaba nga tutambulira mu direction ya revolution, kulaba nga tutambulira mu policies, kubagamba nti no to sham election, kugaana kukaligitimayizinga. Yenna alayira tumuteekeko amaaso abiri nga tumwetegereza atubuulire eri gy'agenze kunaki. Ddala ako kaali kalulu oba yali military operation kimunnayuganda kye tulina wabula n'abali mu diaspora n'abagavumenti essaawa eno tulina okulaba nga tukola ki nga tulumba abapolice makers bano tubakanulira amaaso tubabuuze bakulu bano lwaki tebakwatibwako sanction muzikubya abantu okitegeera bano bali special batya twetaaga okulaba ku jeki mwe temulaba ku human rights violations so ebibuuzo bye tugenda okubabuuza ku eno stage era nga mbakakasa nti at this stage bagenda kutuwa answer because their interests are threatened nkiddamu their interests are threatened they only react when their interests are touched then babaako kye bakolawo for God and my country Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.